Kasoli wa kuno awunda olw'abaana kussa ekkande. Abalungi mwebale nnyo okutulindiriranga okufaananako Lukubirwa Mavi bw'alinda akawango k'omu Lugenzi. Naffe tweyama okubatuusangako eby'ensonga kuno kwe kwaffe era mumanyize ekita bw'omuwende kwanyiiga kaakati omutikke talinda nze kuggulo nagitadde dda kuwa emisindye ndabe engeri gye nfuna ekyokwebagala kale munabusiro kuno kwe kwaffe olwaleero tulambuludde ennono ey'erinnya Bbanda. Ebbanda awo lwaki batumawo Bbanda? Abawangalira Ebbanda mujja kuba ku kanyomero kano mbutuufu muwulirize. Bbanda batuumawo Bbanda kubanga Kabaka Muteesa Walugembe Mukaabya ntegeeza Muteesa asooka bwe yayagala akyuseemu kakuba ekibuga awo Ebbanda we muyita Ebbanda olwaleero bwe yali yakatuukawo abantu baamugamba kuno nno nga kuliko omusajja omusamize Kasiggu oli aloga n'abantu n'okuttatta. Kabaka Muteesa mumanyi kye yabagamba? Yabaddamu ekintu kimu tya obanga kuliko omusamize oba kuliko omulogo oba kuliko ki nze ndi Bbanda balogo nze ndi Bbanda balogo. Ate n'ekirala nze lubaale wa wansi akulira balubaale bonna oba kuno kuliko omulubaale asinga okuloga abantu nja kubeerako wano wensiimye okukuba ekibuga kyange. Okuva olwo ekyalo baakituuma erinnya Bbanda balogo. Mwe mukisalako obusazi ne mukikomya mu kkubo ne mukiyita Bbanda. Ndi nze mbeera Bbanda. Obeera wa? Mbeera Bbanda. Era abawangaalira Ebbanda okuva n'olwaleero mukitegeere ekyalo kyammwe kiggwayo Bbanda balogo. Abawangaalira Ebbanda balogo tubatumiddeko kubanga Bbanda balogo kitegeeza omuntu atatya malogo, omuntu atatya kulogebwa, omuntu atatya kintu kyonna mu ngeri eyeekuusa mu kugerengejja. Okugerengejja ndowooza muntegedde olulimi olwo lwenkozesezza. Ab'Ebbanda mweraba naye ng'ekyo nkibalekedde. Wabula mwebala okulaba akanyomero kaffe katweyongereyo n'olwaleero tunaddingana. Obuganda bwa wano bwalagawa ekitiibwa kya Buganda eky'edda.